buterefu yena gye musiza okubeera nate mugoberera mbanirizaako ku Fad Pro UG azizwa ko muli anyongera okubeera nga ate mbabuuzaako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera likinga video sharingirako abalala comment section nozo ebeera open era nga wansi awe tukwataganira ne tubeera nga ate tukubaganyamu ebirowoozo ku biki ebeera bigenda mu maaso era nga watali kumala budde muzikirize mbiri nga ate mbaleetera olugambo lwe mbaleetedde kakati onuku olwejjo gabadde matikira ga Ssaabasajja Kabaka nga alamula Obuganda okumala emyaka 31 naye Kabaka teyasobodde okubeera nga ate alabika ku kale ekyo tekyalibadde nnyo kyamaanyi nnyo kubanga omulangira Ssemakokiro yasobodde okubeera nga ate avaayo era nga olunaku twalujaguza wamu n'omulangira Ssemakokiro munnaye kankuvuge buterevu nkutwale ku paati eyasinze okubeera nga ate esasamaza omulangira Ssemakokiro yabadde awo wamu ne Mama Nnabagereka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga babaddewo n'abantu ab'enjawulo abayambi ba Kabaka munnaye olwatuuse ku paati ya keeki yasaliddwa era Nnabagereka n'abeera nga ate ajjako kapiisi n'akakwata mu ngalo teyakalidde era ekyazzeeko okubeera nga tebatwalira omulangira Ssemakokiro naye abeere nga ate ajjawo kapiisi yabadde abiganye ne babala ne bamukakana ajjawo kapiisi era munaye lwagize kakeeki n'ajjawo kapiisi naye n'akakwata mu ngalo teyakalidde era ng'ebintu bino byaleetedde abantu bangi nnyo okubeera nga ate boogera kubanga abantu abeetooloddewo awo basobodde okubeera nga ate balya ku keeki eno Katikkiro yalidde n'abantu abalala abeetooloddewo awo abaana b'essomero basobodde okubeera nga tebalya keeki eno ekyasinze okubeera nga tekyewuunyisa kyenasinze okubeera nga teneetegereza omukyala Nabbosa omu ku abo balabikirako wali mu State House nga basaba President Museveni asobole okubeera nga ate abawa obuyinza oba abawa nkiyite ki kale kangambe nti nga abawa obuyinza kubeera nga ate bagenda e Namibia okubeera nga ate alaba Kabaka oba balaba Kabaka wamu n'abataka bonna ebyo ebiseera Kabaka we yabeerera e Namibia mwabiraba ebintu ebyo nasobola okubeera nga ate mbibaleetera munna epaati ewe yatuuse okubeera nga ate bamugabula keeki eyabadde akutte essowaani olwamukubyeko eriiso n'atuuka eri era teyasobodde okubeera nga ate alya keeki akatambi nkalinaawo ffe tetwogera byanjwanjwa era nga ngenda kubeera nate nkutirawo awo era ng'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu abantu ab'enjawulo boogera ki ekigenda mu maaso naddala mu lubiri eyo waliwo obutakkaanya ndowooza obugenda mu maaso kubanga Nabbosa y'omu ku bakulira abataka naye kyewuunyisa okubeera nga ate keeki baagimubuusizza ne babeera nga ate bagitwalira abaana b'essomero kale ebyo nebeera nga tubitadde ku mabbali Kabaka naye yayogedde sipiiki ye yabadde nkambwe Kabaka yabadde mukambwe era nga byonna ngenda kubeera nga te mbikutirawo awo n'obutambi bulala bungi nnyo nga bwe nakutegeeza wansi awo mu comment section munaye we tusisinkana ne tubeera nga tetwegeyamu ku ki ekituufu ekibeera kigenda mu maaso so muzikirize mbere nga tembatirawo video zino ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo Sheikh Ashraf nkujjukiza bujukiza nti waali nnyo gwe nawe naye yandyagadde okubeera nga ate obaako byotereza mu bulamu munoonyeko enamba z'essimu we ziri awo ku screen ajja kubeera nga ate obulamu abutereza era buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidaadi sana kabateo video zino ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo Ssemakokiro ne bamaze okumugabula Ssemakokiro ne bamaze okumugabula Ssemakokiro ne bamaze okumugabula Ssemakokiro ne bamaze okumugabula Everybody
Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera, naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabe mu kusaba kuno
era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Fifi the Queen mukyala nsubuga wano. Kansubire nti nno muli bulungi. Nina obubaka bwange si bungi nnyo naye butonotono. Mujja kwekaka okutegeera. Ate abamu twako okutuvumira mu gurupu nga balowooza nti ffenna tetutegeera. Ninayo omukolo gwe njja nno banyumizaawo service provider bamumazisa ebyamba by'amaka agamu. Kupisito ndi gwali watali wa family kikole. Naye ng'eyo tuvuddeyo. Nina message yange eri abantu abali ku social media. Bw'obanga mu bulamu bwo mu bantu b'omanyi ng'olina mu bakwano bo abawera abasatu nga baazaala abaana mu bakazi nga tebalabirira naye ng'obamanyi ng'era bali mu kibuga beeyagala, togeyanga single mother, toyina right. You have already failed as a person. Bw'obanga oyina muganda wo ow'obulenzi ng'alina omwana w'abandi gwe yali afudde single mother, togeyanga single mother era tomujajinganga. Bw'obanga oyina mukwano gwo eyali afunyisiza ku muwala olunaku lw'esu nagamba yo Fifi mwana soko ntaaseemu awo kaalufunye naye nze siri ready, nga bwe yali yeeyambula engoye ze era kimanyi bulungi gyagenda tagenda kimayo TV oba nnyumba, naawe toyina right egeyaba single mother. Bw'obanga oyina muganda wo gwe baali bagambye nti munnange ndi lubuto naawoza ffe sinatuuka kuzaala, naawe mwennyini sister noyimiraga nze muganda wange muto tanatuuka kuzaala nga yeeyambula nga teri amukase, toyina right egeyaba single mother. Bw'obanga oyina bakwano bo b'omanyi nga bana nga baawasa naye nga abakazi baabwe babehave balivinga life y'aba single parents ng'omusajja tayagala kumanya, bamuweererera okuva ku beyazaala ababe n'beyazaala muono, babamuliisiza at all cost ne still nasigala nga akyavuma akyajolonga akyajooga, tonenya ba single mother. Bw'obanga oyinayo omuntu gw'omanyi nga takubye bakazi asula atudde, toyina right evuma single mother. Bw'oba oyina mikwano gyo gy'omanyi gye mukiringa nagyo mu kibuga eyo gye mujoogera ng'abaloodi ng'akedde ku makya n'azaala mu baana b'abandi nga bw'abalekaawo bw'agenda, gwe weetaagana kuwa butwa bw'oyogeranga ku single mother. Bw'oba oli mukyala muzadde nga wazaala omwana ow'obulenzi nga yakabeera mu relationship ezisukka mu 2, mukwano you've already failed as a mother-in-law. Tuula wansi sabasaala. Bw'obanga olinako omwana wo ow'obuwala yazaala ne bamukusuuliraawo naye ng'olina gy'omwagaliza ate yeeyongereyo mu bulamu bw'ensi, toyina right ejajinga bannakazadde b'eggwanga. Bw'obanga oli mu bufumbo lwa nnaakola ntya banandaba batya, toyina right ejajinga ba single mothers kuba yeeyagaana kimu kutuula lwa banandaba batya n'asalawo yeeyongereyo. Right? Muganda wange bw'oba oyina bakyali bw'oba oyita babesiti abalenzi ng'okimanyi bayisa bubi abaana b'abandi be baagala, tojajinga single mother era tomwogerera bibi. Bw'obanga mu bantu abaali bakulezeeko nga mulimu ba single mothers ng'omanyi bulungi bye baayitamu, kubanga waliwo yafuuka single mother ng'ekyamufuuza single mother kwagala nnyo omusajja oyo. Omusajja naganza omukazi anjagala nnyo antami, omukazi yeekozesa nnyo empisa. Omanyi marriage eri so fucked up, teyina formula. Ayagala ennyo bamugoba, ow'empisa ennyo bamugoba, azaala ennyo bamugoba, azaala abawala bamugoba, azaala abalenzi bamugoba, atazaala bamugoba. Kwegamba marriage teyina formula, toginenyeza muntu. Basingle mother mubaveeko. Bw'oba olina mukwano gwo oba muganda wo nga baali bamusuulidde ku mwana olw'okusuula obuvunaanyizibwa bwe, mukwano bakuba single mother. Bw'oba okimanyi bulungi nti nno gwe byokola essaawa eno maama wo si bye yakugamba okukola, nga maama wo yagamba mwana wange abantu beeyisa bwe bati ne bwe bati, mwana wange omukazi tadda mu musajja, mwana wange omusajja tagambwa kanti bwe bati African tradition bwegamba, mwana wange omusajja asajjalaata, ng'okimanyi bulungi naye engombo y'okusajjalaata weeri, gwe tonenya single mother. Tobeera nga amasomero agagoba omuwala gwe bafunyisizza olubuto ne baleka alugaba nti aluwina
baba ngenda kukuba alulina bamufulumiza essomero naye asigadde aziteeka mu bawala asigadde mu ssomero ng'ate mulimu n'abawala tobeera musiru konkena bakulira amasomero ng'ago tobeera musiru kutuuka ku eyo kaliba nti oke alufunya agenze takyafuna lulala naye ate ono akyazigaba bamuleseemu omusajja asajjalaata ndowooza obiraba oba okitegeera bw'obanga omanyi omuntu bw'atyo tosaanye naawe kwogera ku basingle mothers bw'obanga okimanyi gwe mwennyini omusajja gw'olina yali afudde ku muntu omulala single mother respect them tetufuddeeyo oba yamukola ki oba beekola ki kubanga bye tugenda bigendamu naye waliwo eno fact gwe naawe sirika bw'obanga okimanyi empisa embi z'okola single mother eyakkuza si ye yazikugamba bw'obanga okimanyi ti single father eyakkuza si ye yagamba eby'okujolonga abakazi oba abantu abalala please naawe tovuma abasingle mother kubanga tolina woyingirirawo na right ebavuma abo abakazi batobye n'abaana baabwe abo abakazi balabiridde abaana baabwe owaayi baba muviiridde kantuule eno mukwano gwammwe olumu anvuga supiidi nange ne mukoowa mbadde nkyabagamba era nga nkyayongerezaako abo abakazi batobye n'ensi omukazi abeera mu maka g'omusajja ng'akola buli kintu ye mukazi ye mukyala ye mwami mu bikolwa omusajja akeera ku makya n'agamba omukazi nze relationship ngikooye ensi neenenya omukazi neereka omusajja eyamusuddewo omukazi akeera ku makya n'agumiikiriza omukasajja mu bunaku mu bwavu ne bakola bwe ziweramu ne bamusuula ku luguudo nyongera okujjukiza mukwano omusajja akeera ku makya n'akoowa omukazi n'agamba omukazi azaala nnyo nti ani aba muzaalamu nti yoono naye n'akugamba omukazi azaala nnyo amukooye omusajja akeera ku makya n'atalabirira mukazi we n'akeera n'abagamba omukazi takyansaana alabika bubi naye nga tamulabiridde omusajja akeera ku makya n'agamba omukazi ave ku mulimu zesibeera na mukazi akola n'akeera ku makya n'abagamba nze omukazi atalina kyannyongerako simwetaaga omusajja akeera ku makya n'akugamba nze saagala mukazi ataasoma bw'afuna eyasoma n'agamba omukazi alina olugezigezi naye nga naye amuzaddemu oyo naye n'amulekaawo olunaku lumu omusajja asobola okufunyisa abakazi 10+ embuto agenda bawasa bonna nti nedda ate bonna baba tebemanyi nti omusajja omu yabazannya tagenda bawasa bagenda kufuuka ba single mother omukazi akeera ku makya n'akwatibwa ekirindi ky'abasajja n'avaamu nga results afunyeemu olubuto n'atya okugenda olujjamu n'azaala omwana omukazi akeera ku makya n'abeera nga atikkiddwa buli buvunaanyizibwa era n'asigala mu bufumbo n'atuula lwannaakola ntya kati gwe mukwano nga tobeerangako wadde mu bufumbo wiikisi 2 abakazi ba single mother baleke we are not saying that single mothers are saints no balina ensobi zaabwe balina shortcomings zaabwe naye gwe sooka weebuuze ennamba y'abasingle mothers bana eyeeyongera buli lunaku ereetebwani baganda baffe mikwano gyaffe bakitaffe abaami baffe abaabazaalamu tebali redde kubawasa ani agenda obbawasa lwaki obeera obadde campaigninga gwomanyi omusajja waawo abantu yakafula ba single mother si buli single mother nti musiru do not judge a category of women simply because oyina kuona mwotudde mwolabira ebintu nga naawe wennyini wazaala so women might be at fault era nkimanyi abakazi basobya nkimanyi abakazi banyiiza naye obwa single mother bucontributing bwa side ezibiri omukazi n'omusajja so si mukazi yekka okuwolereza abasajja si kugaana bati mubawolerezenga nga mureasoninga nga ate temumanyidde nze nali mbagambyeko nti kituufu katonda okuwa patana atategeera aba akukubya omuggo saka we can't categorize everyone respect single mothers baweeredde balabiridde abaana ng'abasajja bali eri balya chipusi na nkoko bemuliko bemuwaana kati ssaawa eno respect single mothers let single mothers be let them be
bw'anajjamu olubuto ng'omusajja tagenda muwasa era mugenda mugamba kikazi kijjamu mbuto era ye gwe mugenda okunenya kwegamba mu buli mbeera yonna mumalirira omukazi gwe mutunuzaamu omudumu gw'emmundu